Yes, chicken yasobodde okuba nti aproposinga eri Mama Tiana. Mama Tiana ono nga ye Menisha ng'era omwana ye Tiana ono baby mama we. So officially yesterday ekiro yasazeewo n'abanga asobola proposinga era amufule official bay. Kitegeera naye ng'ate tugenda kubaako ebintu ebimu bye tuyiga mu mbeera eno ng'abantu abamu abateekeddwa okusinga okuyiga mu mbeera mu situation bweti be baana abavubuka, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. Nti ebintu ebisinga bye tulina oyiga tulina tunyira genesis ya kino nti ekisooka bano time we bayinza okuba we beeyagalira omuwala n'afuna olubuto gayi talina kye yali ali not at all. Si kino essaawa zino kye tulaba kubanga bamaze emyaka 4. Okitegeera essaawa zino omwana waabwe ali mu myaka 3 kyali essaawa zino omulenzi si kye yali ebiseera biri yali bulala nnyo abasinga bamanyi history we. This is a woman alabika obulungi, alabika bulungi abasinga mwamulabye. She looks very very beautiful. Naye ya taking a initiative ng'omuwala bwe yakera ku makya n'agamba gayi maybe ku by'olubuto gayi n'akola ki n'abanga tabyagadde era he did not even get involved according to him. Era yagamba yamulekera omwana yamulekera olubuto yagenda okujjambula mu bw'omwana ng'oledde omwana wezezza emyaka I think myaka 2+. Naye because of character y'omuwala I think by the way kizibu nnyo okusanga omuwala afaanana ng'ono nga yeeyisa mu ngeri gye yeeyisaamu. Tali ku media nti anoonya kumulaba, taliiko. Si muntu nti muyombi, si ye muntu alina zino embeera z'abawala bano be tulaba abasinga be tulina ku media be tulina ne ku ground of course nti they are fighting so hard to attract, to impress, ate nga n'enneeyisa yaabwe si nnungi naddala mu njogera. You know, it's really hard. Golooza lwaki ebiseera ebisinga abantu abamu bagamba nti abawala abalungi they are not wife materials, abakuze obulungi abakola ki. It is because of their character. Nti mu mulimu bwongo bwabwe they think they have it all, era tebagwanidde kuba nti waliwo abantu abalala bebawa ekitiibwa in that thing. Balowooza they have it all, but this is a lady of which nga character ye eri extremely different okusinziira ku abantu abatunulanga ye bwe bandibadde beeyisa betumanyi naddala bye tumanyi ku public. Naye yasalawo n'aguma n'akuza omwana we paka chicken we yatunuulira nti no really this woman agwanidde okuba nti abeera mu bulamu bwange. Ng'alaba ddala bonna babaddeko nabo gono wanjawulo, era ye yennyini omulenzi akyogera nti alina abaana abawerako, naye abawera I think yagamba 6 oba 7, but to this one yasazeewo n'agamba no, ono yagwanidde okubeera mukyala wange. Women sent men know whom they want. Ebiseera ebisinga yes kituufu, but it takes time nti omuntu atunuulira character enneeyisa y'omuntu. So it was so massive there nti yabatulaze okwagala kwabwe era nga it inspires a lot naddala mu nneeyisa. Transformation ya chicken okuvamu character abantu abasinga gye baali bamumanyiddemu n'agenda nga transforminga nga ye brandinga paka kati waali whereby nti n'omukyala bwati nga tewaliwo omuntu ajajinga mulenzi ng'ate tewaliwo omuntu ajajinga mukyala ku decision gy'ateekinza okuba nti akkiriza abeere mu bulamu bw'omulenzi ono oba bwo chicken. Katulabe ebigenze mu maaso. Fukamira sitera fukamira sitera fukamira bannaye so nkwatire ku simu yange. So abantu abali ku mikutu eyo mbadde mbasaba bambi temunvumira kakyala kange mukaleke
Yes. Kachala kange mukaleke. By the way, Mama Tiana tayagala ono omukyala ne bwolabye nga abadde aluddeyo wallahi nze mbadde natidde nga nkimanyi tagenda kujja. Nga nkimanyi tagenda kujja because tabyagala. Kati ezo kamera nyingi anaatera okukaaba. But it's okay. Amina. Ekintu ekitali mu Katonda tekitambula kyobola Katonda mufende. Amina. Ate nkusaba okuva n'olunaku olwaleero paka Katonda wali tujja mu bulamu bwaffe. Amina. Maleka tuwulirize. Sikyagala kuwuliriza. Atukai kumzindalo. Menisha gana. Toka mahali. Guys, can we listen, please? No. Ndowooza ebisinga obiranga ebyagenze mu maaso nti like she's a unique character akitegeera era mu character y'abawala abafaanana nga ye ku mulembe guno ogwaffe osobola omuyita an alien akitegeera nti wanjawulo kyolina omumanya mu bawala abafaanagana nga ye. So wano otwalabye bad black n'abasibiire entanda naye bad black anyway katuwulirize bad black entanda gye yabasibiridde yabagambye wonna we mwesinkanira mwe mwekole bye mwagala. Yes, oba mwesisinkanyewa mu kinaabiro luddawa wonna mbe kyekikuuma obufumbo ndooza kyeka bad black bwati waakumya obufumbo bwe. Byonna bikole bulungi. Akabina kakuuma omusajja, sawundi ekuuma omusajja, ate tokoowa, ate tomulumya. Mu kinaabiro, fumbiro, mu kyoto, ku muti, mu mmotoka yonna. So nkuleetedde kano akamuli. Bw'obanga okyawa chicken ku TikTok nja kunoonya nkukube. Ako tokeerabira. Oyo we Tanzania nze nva Masaka. Lwera. Kafulawa kakano kalos. Kawaini soko kaleke ngenda kunnyonnyola lwaki nzize nako. Kano kawaini it will include your libido in case it's low. So nkaleese ekiro kya leero. Bw'otuuka nywako akagiraasi. Oterere tukwagala nnyo. We are not so disappointed. You're so beautiful. Your black beauty. Never breach yourself. Breaching is a scam. Stay on your natural color. Nango ndaba senga w'abaana nzirayo ku nakyo. Mpaamu ka 360. Nterere baby. Teri kisinga kunnyumira nga kulengera abakazi ng'ebiseera ebisinga like nga basanyukirako munnaabwe ng'ayingira obufumbo naddala abakyala bennyini abatera okwogerera obufumbo marriage nga bwekyasinza okubeera embi like kizaamu amaanyi era senga abamu bakolera ddala nga bad black kuba bad black ali very open nti ebiseera ebisinga akunnyonnyola ekintu nga bwe kiri nga bwe yamugambye nti omanyi bleaching is a scam ye akimanya bleachinga naye tayagala kikubiriza abantu balala basobola okuba nti bakikola akitegeera n'alaba omuntu ali mu kkala ye erinnakyo n'akwencouraging anagamba please beera mu kkala ye eyo mwoli kiba kirungi nnyo nti kyovola nti ebiseera ebisinga tutunira n'abawala nga bashira price bani nti
when they talk about marriage, abakazi abali mufumbo biki nga bayogera nti ennaku eriyo kino ne kino, like when they are not encouraging them getting married, kyewuunyisa. But here it was a different case. As friends nti ate twalabye ng'essanyu ng'asanyukirako munnaaye mukwano gwe okuba nti yafunye omukyala gw'agenda oteeka ewaka. So it's really an amazing gesture, era nga ekyo kyemukola kyemuteekeddwa okukola. And bino bye bigenda okendeeza ku levels etulaba z'abantu kwe babeera beekyayira, senga positive messages tusinga okuba nti tu-encouraginga abantu, ezo tusinga okuba nti tuwa abantu abatulaba, naddala abatugoberera ababa abangi. At the same time, lastly, I encourage men oba ne bwe baba bavubuka nti mu bulamu buno tegeera ekintu kino wammanga nti two heads are always better than one. Emitwe ebiri gisinga ogumu. Olaba omwana muwala oyo gwokera ku makya n'ofunisa olubuto, gwe n'olaba nti the best decision gwe kumuwalking away, omuleke atobe na buli kimu yekka. Amazima gali nti asobola okubeerawo n'atoba yekka ng'asazeewo n'abeerawo, naye ate kyandibadde beta senga obeerawo ne mubeera babiri, kubanga emitwe ebiri always gisinga ogumu. Oyinza obutaba nti osobola okukola 100% provision nga bwe yandibadde akyetaaga, but at least bw'obeerawo omwewula ku mugugu yandisitudde ng'ali omu. Ekitegeera, era always people we try to appreciate those abagezaako okuba nti bakola ekyo sometimes ekiba kyatulema okukola. At the same time, let's respect each and everyone kubanga buli omu playing a role nene mu bulamu. Eggulire eddala mpozi lyeri okuba nti Uncle Chumi yeeguddeko n'owa SFC n'amulaga amaanyi. Naye baana mmwe kiki? Erinnya ligenda tuteeka ewabi. Anyway, sooka omubyerabireko. Nkugambye bwemba nkoze omusango nkukoze naye kati ngambye tulina okukozesa ki amateeka, sigamba nti kati ogenda kujja omufunge kaayi. Kati ngambye olira emmotoka eno weba ekoze omusango, olira eno moto ya minisitule ya State House weba ekoze omusango sinza sasula eri ku mirimu gyayo. Si onogera kusiga wa I have made a mistake. I have made a mistake. Mazima gali nti confrontation efaananagana bw'eti ate teyeetaagisa. Yes. And we love the fact nti omusirikale wa SFC yakuumye ekitiibwa kye. Tetumanyi kiki maybe kye yandikoze outside the camera, naye ng'ate yakuumye ekitiibwa kye. N'alaga ne that calmness respectively kyabadde kiraga nti ali very professional. Naye tukimanya abantu muba n'obusungu kyonna kye muli, but you respect these people. Kubanga ekisooka emmotoka gy'abaakutomeza ye si ateekeddwa okuba nti asasulira damages. Izo mmotoka za bitongole wagirabye n'emmotoka nga it's not a personal car, nti whereby nti asobola okubeerawo n'ayingira mu mmotoka ye n'akusasula n'akutwala oba luddawa n'akukolera kyagenda okukolera oba damages z'oba ofunye. Nawulidde oyadde abo oba amukubye mazzi, simanyi oba yamutomedde, I don't know, oba yamukonyeeko oba yakoze ki, I don't know, but basically confrontation yabaddeyo yadde teyeetaagisa.
Let's understand and we start respecting people nga bwe bali. Nti nga tonaba kureactinga nnyo. Kino nakyogeddeko ko eggulo mu video gye nakoze. Nga video eyabadde yogera ku muwala eyatta mukwano gwe. Ne mbagamba nti olaba, tufeeyo nnyo engeri gye tureactingamu nga tusunguwadde. Kikulu nnyo. Kubanga engeri gy'oreactingamu esindika message nnene eri omuntu omulala. Oyo gw'oli mu kkaayana naye. Tomanyi kikyayinza keera ku makya kukola. Ate ne reaction yo yennyini eraga ki ky'oli nga ggwe omuntu. Let's try to respect people because people bajja tukola ebintu ebikyamu. Olw'offe okwagala okulaga nti ffe tulina obusungu bungi whereby we can't control our emotions, tetulinaamu emotional intelligence at all. Naye nga no, it wasn't good by the way. Tekyadde kirungi. Kyonna kye kiri subscribinga ku channel eno ku Shabz Updates nga bulijjo. Naye nga Uncle Chumi tekyanyumye yadde n'akamu. Obusungu wabulaze but Omukama abankuumire. Kyonna ky'olowooza kintere mu comment section nja kuba nsobola okuddamu. May God bless you. Thank you so much for subscribing.